okuyigiriza kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mu hadithi emanyikiddwa bayita hadithul qudus yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kullu amali ibni adam lahu, buli mulimu gwonna ogwa mwana Adamu gugwe illa sawm, okujjako okusiiba, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi, okusiiba ko kwange era nze nkusasula. Hadisi eyo yeeyongerayo naye njagadde okubeera nti ngikomyawo olw'okubeera nti erimu amakulu mangi nnyo. Ti omuntu bw'abeera ng'asiibye abeera atereezezza enkolagana ye ne Mungu subhanahu wa ta'ala. Ate omuntu buli bw'akolatereeza enkolagana ye ne Katonda, Katonda amwanguyiriza obulamu buno obwensi. Kubanga ekigambo ky'okutya Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ayinza okulowooza nti akifunamu ku akhera wokka, naye ate ne ku nsi kuno omuntu akifunamu. Yensonga lwaki Katonda yagamba mu surati Talaq n'agamba nti waman yattaqillaha, omuntu atya Katonda mutuufu bw'okumutya ng'omuntu atidde Katonda mwezi guno gwa Ramadhan, yaj'al lahu makhraja, Katonda amuteerawo ekkubo oba yamuteerawo obwangu mu buli kintu kyonna kyakola, wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Ekisinga okututawaanya wano ndowooza nsonga ya riziki, naye Mungu atuwa garanti nti bw'oba omutidde mutuufu bw'okumutya nga bwe tuli mwezi guno gwa Ramadhan, mu bintu ebimu Katonda byakuwa olw'okumutya kwe kubeera nti ne riziki yo akugabirira oba otakola ki, wotasuubira.